banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo Naawe Osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi ebyama ku buwanguzi n'obusukkulumu akatabo kaffe Naawe Osobola essuula ey'ensulo ey'okutaano tutwatunuulidde yala okukubisaamu ne tugaa nti buli muntu yenna alinako waatuuse nga weegombesa oluvannyuma lw'okubala ebibala abikubisaamu ne biba bingi asobole okukuŋŋaanya ebiwera ennone eno abazungu baagijja dda era mu butuufu n'abantu bonna abatutumusa emirimu be basobodde okukubisaamu bye bakola okweyongera olwo ne basobola okutuuka mu bifo eby'enjawulo okwetooloola ensi twatunulidde banki ez'enjawulo amasundiro g'amafuta semaduuka ennene abo bonna amakampuni agakola emmotoka gonna galina branches ez'enjawulo wooteeri ez'enjawulo okay era ne tutunira ne kampuni eya KFC ne tugaa nti emu ku kampuni esinga okujjayo bulungi ekifaananyi kino ye kampuni ya KFC kino kirabo kya byakulya bw'onoonyereza KFC eri ku buli ssemazinga okwetooloola ensi yonna naye ate ekisinga okwewuunyisa y'engeri gye bakuumamu ekirungo kyabwe kubanga enkoko omuntu gy'ali e Bungereza y'emu gy'alya na wano ku kitebe e Kampala sinakindi n'eri e Kentucky kampuni gye yava tugende mu maaso kampuni eno wamu n'ezo ezifaanagana zaazuula enteekateeka ya Katonda ey'okwekubisaamu naye oteekwa okubaako ky'okola okukikubisaamu osobola okubala ebibala naye singa tobikubisaamu mu bibala ebyo ate toyinza gaziwa na kweyongera waliwo abantu bangi abafumba enkoko okugeza nga wane waffe tulina Cafe Javas naye era enkoko yaabwe yanjawulo ku y'abalala ya KFC ekibala ky'oyina kikyo osaanye okuyiga engeri gy'okikubisaamu mu ngeriyo newankubadde olina ekirowoozo ekirungi era nga n'ekyokola abantu bakyagala naye walyesanga ng'oweddewo kubanga ekirowoozo ekyo kisobola okukuwa ensimbi naye tekikugaggawazza oteekwa okuseeseetuka ove ku mutendera ogusooka ogw'okubala ebibala odde ku mutendera ogwokubiri ogw'okukubikubisaamu amasundiro g'amafuta zi City Oil zi Shell zaani wano mu Uganda gakola enteekateeka yonna esobola okuyingiza ensimbi eziwera mu kiseera ekitono kino gakikola nga geekubisaamu emirundi n'emirundi bwe bateeka branch wali bwe bateeka Shell wano bwe bateeka City Oil wali tugende mu maaso buli mulimu gwonna gw'omanyi buli kampuni yonna ey'amaanyi na buli muntu yenna ow'amaanyi baayiga enteekateeka eno teweetaaga kukola bingi mu nsi naye ekyo ekimu ky'okoze kikubiseemu bingi onoonye engeri gy'obibunyisaamu tunuulira amakampuni ag'amasimu singa gaayiiya essimu emu yokka naffe wano tetwandigifunye naye ensi yonna ebunye ebintu byabwe eno y'engeri gye bayitamu okugaziwa n'okufuga ensi tunuulira bannaffe aba Apple bannaffe aba Microsoft Bill Gates n'abalala bangi bonna bakola ekintu kimu oluvannyuma ne bazimba enkola ekibunyisa buli kintu kyonna ky'otakubisaamu kimala ne kifa era kikoma olunaku olw'eggulo tubadde tukyatunuuza mu kulaba nti twaza laba nti ate bizinesi eyala tukubisaamu olwaleero tutunuulira okujjuza nga muno tugenderera muki okubunyisa wonna ekigambo kujjuza mu buufu buno kitegeeza kubigabanya wonna oluvannyuma ng'ofunye ebibala n'okubisaamu
oteekwa okufuba okukola enteekateeka ekifulumya mu bungi ate n'okigabanya wonna ne kituuka. Mu nsi buli kirowoozo ky'ofuna mulimu ogusobola okuvaamu ensimbi. Buli kirowoozo ogw'omanya mulimu ogusobola okuvaamu ensimbi. Naye ekirowoozo obulowoozo tekimala. Tekimala awatali kukibunyisa wonna kitegeerwe. Ne bw'oba n'ekyettunzi nga kirungi nnyo era n'okikubisaamu ne kiba kingi ddala naye nga tekisobola kubuna kutuuka wonna, okufuba oba okufuna kuba kutono ddala. Osobola kuba n'ekyettunzi mu tterekero lyo naye obwavu ne bukuluma ng'olina atalina ky'olina, ng'olina atalina ky'olina era ng'ekyo ky'olina kisobola okuvaamu ensimbi. Oteekwa okuva mu mutendera ogw'okukubisaamu n'odda ku mutendera ogwokusatu ogw'okubunyisa ky'okola buli wamu. Fuba nnyo era okole enteekateeka ebunyisa ebyo by'okola. Kino kye kireetera amakampuni okulanga ebyamaguzi byago wamu n'okuggulawo amatabi okusobozesa abantu okumanya bye bakola n'okubibatuusaako mu bwangu. Kino kyongera okunnyonnyola lwaki amakampuni ag'amaanyi gaba n'embalirira ey'okulanga nga nnene nnyo. Oyo atava mu matu n'amaaso g'abantu amazaawo mangu. Olwaleero tutunulira okwegazaanya, okulya ensi, okwegazaanya. Mu kino mulimu okwegazaanya mu katale k'olimu oba okukawamba ng'enjogera bweri. Wano tulina leediyo ya CBS yamanya ekibala kyayo n'ekikubisaamu n'ekibunyisa, kaakati yeegazaanyiza mu katale ka leediyo zonna nga teri egivuganya. Lino ly'ekkubo ne terefayina ya Kabaka lyekutte era mu kiseera kitono nnyo egenda kutuuka ku ddaala ery'okwegazaanya nga tewali ndala egyo eyogerwako, nga yo yokka yeri mu kisaawe ng'era bw'etyo ebukula bubukuzi byonna. Okwegazaanya kitegeeza kufuga katale mw'oli nga gwasalawo emiwendo mu katale ako. Ku mutendera guno oba tokyavuganya nga bakuvuganya buvuganya, abalala nga batunuulidde okuvuganya, gw'oba otunuulidde kwefuga na kuwamba akatale konna. Bw'oba ne kampuni yonna nga y'amaanyi mu kiseera kino nga tolina nteekateeka ya kuwamba katale mw'oli, mu kiseera kitono nnyo waliwo ajja okukujja mu katale kano. Zino z'ensonga nno ze zizenya ezifuula abagagga mu nsi yonna abamanyi okukira abalala, ekibafuula mu nsi yonna ab'amaanyi okukira abalala. Bakola ebintu ne babikubisaamu ne babibunyisa, oluvannyuma ne beefuga akatale mwe bali. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip.